Etteeka lya gavumenti ez'ebitundu lirambika emirimu gy'abakulembeze ku mutendera gw'emiruka oba LC2. Kino ekitabo kino ekirimu amateeka gafuga ebyokulonda. Emikulu ku jjo kwe kukola ku biyinza obukulembeze bw'ebyalo okukosa okulondoola n'obuvunaanyizibwa bw'okuteekesa mu nkola enteekateeka za gavumenti eziri ku mutendera gw'emiruka ng'ayogerera akakiiko k'ebyokulonda Julius Mucunguzi bw'annyonnyola. Okunoonya n'okukakasa abaganyulwa mu parish development model abakulembeze b'emiruka n'obukiiko bw'emiruka bwankizo kubaawo parish development model webeera. Wadde nga guli gutyo obukulembeze buno buzze tebwettanirwa nga n'abeegwanyiza obwa ssentebe bangi mu bitundu eby'enjawulo bazze bayitawo nga tebavuganyizibwa. Era osanga abasajja abakulu abaaliko era be baasigaddeko era ewaffe wano abasinga bayisa wano opposite. Kitegeeza abantu tebalina interest mu kifo ekyo. Era twagezezaako nnyo okunoonyerezaako wa mu LCs ez'enjawulo ne bakubako amasimu bachairperson bonna be bagamba nga baga nti abantu bange nsigala nabo wansi tebayeyongerayo waggulu. Abudala Luwalira ng'abadde ku kifo kino ebbanga mu muluka gw'Ebukolote Kayunga agamba nti wadde ng'ali ku kifo kino ebbanga lyabaddeko abeerako kutuusa mukolo. Kibeeramu okumanyika mu nsi n'obuteebasa bwongo naye nga abasinga ssente bazimanyi ziri ku LC1. LC2 tutakola ndagaano ya ploti okujjako kusala omusango gwagulemye wano. Ono n'abeegwanyiza ekifo kino baliko ensonga ze banokoddeyo eziviiriddeko obukulembeze buno obutajjumbirwa. LC1 ebiseera ebisinga tebaagala kuva kakiiko ka LC1 kubanga essente wezituukira ate ne saavisi ezisookeeza omuntu wa wansi ziri ku LC1. Ekyokubiri LC1 omuntu abeera ku mainstream tala kuvaawo kubanga waba waliwo kibatunda kyonna kisookerwa kwabo abaliwo. Nti abantu ababadde waggulu ku ttu bachairperson be tubadde tulonda bachairman babadde tebamanyi mugaso gw'abakyala oba ogw'abaami nti babadde tebasobola kukolera abantu era tebakoze ababaddeko. Abawangula ebyalo tuli chairman abaali ab'amaanyi agala kuva ku kyalo kye bonna basigala ku byalo kati eno kubiruka ne basindikayo abalala abajja mu bifo ebinafunafu kubanga babawanga obi abantu bamalanga okulonda chairman nga badduka. Abantu abasinga tebamanyi buvunaanyizibwa bwa LC2 balowooza nti ndowooza enso emisango egisinga engeri gigwera ku LC1 LC2 terina buvunaanyizibwa naye nga LC2 erina omulimu munene nnyo era buvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo mu nkulaakulana n'ennambika y'eggwanga okutwaliza. Tekiriko ssente tebakijjumbira. Watu tulina otunda ka ploti n'omusawo gw'osala bamaze okukamula mu LC1 ngulooka gujja nga omusajja bamukamudde dde. Mucunguzi ayogerera akakiiko k'ebyokulonda bino abisambazze n'ategeeza nti ekifo kino kijjumbirwa. Lyoyita ebbugumu tojja kuliraba nga bwe twalaba ku buli kyalo kuba buli kyalo kati tekikola ki tekironda. Ate kyokubiri abalonda olunaku olwaleero abakyala ku mutendera gw'emiruka n'abagenda okulonda ku nnaku z'omwezi 10 omwezi guno ogw'omunaana basentebe b'emiruka bajja kuba batono bajja kuba balonde ejja kuba electoral college. Abakulembeze olukongolo baluteeka eri gavumenti nga bw'etakoze kimala okulambika obuvunaanyizibwa bw'ekifo kino wabula yayogerera akakiiko k'ebyokulonda agamba ogwabwe bagukola ng'ebisigadde si buvunaanyizibwa bwabwe. Naye ekitula gavumenti egezeeko okuluŋŋamya emirimu gya LC2 chairperson gibe mulambirikufu era basomesa abantu LC2 akola guno gibe kukolebwa ate ba LC1 na kooti ate nga nabo balina obuvunaanyizibwa. Abantu ekifo ekyo tebanaki kukizitoya bulungi tebakimanyi buzito bwakyo so nga ate gavumenti kati yatwongerako eprogramu eno nga yagiya parish model LC2 yavunaanyizibwa ku nsonga eyo. Gavumenti z'ebitundu local governments zijja kuba nga zibasomesa zibayitiramu obuvunaanyizibwa bwabwe zibayitiramu kye balina okukola bayitiramu amateeka gabafuga obwo buvunaanyizibwa ate bwa administre. Obuvunaanyizibwa bw'akakiiko k'ebyokulonda kwe kutuukiriza okulonda okuli mu mateeka okufuga okulonda. Mucunguzi amaliriza awanjagira abo abagenda okuvuganya ku kifo kino obuteenyigira mu mivuyo babeere ekyokulabirako. Okulonda ly'ekkubo eriri mu ssemateeka
ery'okufuna abakulembeze. Okulonda si lutalo, okulonda si kwakufa na kuwona, okulonda si kubo liyitibwamu okuyiwa omusaayi. N'olwekyo bwe bakuwangula kakana. Okulonda kw'omutendera kuno okutandise leero n'obukiiko bw'abakyala kwa kukomekkerezebwa ku Mmande ya Ssabbiiti ejja nga 10 n'okulonda kw'abassentebe okwetooloola emiruka 1718. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.